Kati bannange mulaba obuyiiya olubeerera mbayigiriza obuyiiya. Kati kasooli ono namubalaga nga tumusimba bwe baali emmotoka eyo bwe yali ereeta obuti ne mbalaga nti baleese obuti omusajja wange twaggyeewo emiti tuzzaawo emiti naye miti nsimbiramu kasooli oba giri emyezi emeka ndowooza 3 emabega oba 4. Kati kasooli ono gwe nasimba kino ekika leero kirwawo kubanga saakirinaako bwamangu nnyo kyenjagala. Kati kasooli ono bw'obanga akuze oba omwagala atereere mangu akale musaawesaaweko bw'oti omuwoolewoola omulaba omuwoolawoola buno bwonna bwonna twabuggyako bw'omuwoolawoola bw'oti ayanguwa okukala mangu nnyo. Maize Bran kati ali ku 1,200 kasooli ali ku 1,700 ate talabika ate abantu baagala okulya akawunga ate ente zaagala Maize Bran. Kati wano bwe tuti bwe tumwanguyisa okukala amangu. N'ekyokubiri kino kiyambako ennyonyi ne zitalya nnyo kasooliwo kubanga bw'omuleka ng'asaakatidde ennyonyi zibeera omwo ne zeegiriisa ne zikamala. Ekyokusatu bwe mpoola bwe nti emiti gyange gino gye nasimbiramu giba gifuna layiti ne gitabanga gikosebwa kasooli. Tugende awalala era neeyongera okulaga bwe tukikola. Kati bannange tuvudde eri emakukuba kati tuzze wano mu Lusanja ziri ekazi zisukka 25 bazirimu 3 mu meka. Kati tuzze wano mu Lusanja ekazi ezisukka 40. Bannange mulabye obuyiiya kye bukola. Mulaba kasooli bwe tumusaayirira ne tumusaayirira. Kati bw'omusaayirira omusana gumutuukako mangu n'akala mangu. Ono omulaba kati omusana we gumutuukako akala mangu. Kati emiti gyaffe gye tusimbiramu emiti gya kalitunsi ne gisobola okwetaaya nga girina omusana bulungi ne gikula. Bannange bino byenkola si kubasomesa kulima kasooli, si kubasomesa kulima miti, si kubayigiriza kya ssente kyokka. Bannange mbayigiriza buyiiya. Mbayigiriza buyiiya tusobole okukuza eggwanga lyaffe. Kati gwe teebereza kasooli kati ali ku 1,705 naye gwe amumanyi waali mumbuulire omundeetere. Maize Bran ali ku 1,200 nensaasira abantu abalundeete n'enkoko nga balina okubigula. G'amagi tegeeyongerako, ebbeeyi y'amata teyeeyongerako naye ebintu bye bakozesa naddala babakozesa ebizunguzungu ennyo byeyongera ebbeeyi. Kakiiko abagamba bw'oba osobola beera ne an integrated approach. Kati laba kasooli ono yenna gwe neerimidde ne muyiiya n'omuyiiya nti muwooleko mangu asobole okukala amangu akawunga kajje mangu. Eri awalala siwoddeeyo kubanga yeeri njagalayo ajja kusigalayo nga wakola maize silage era tujja musomba wano oba tujja mukubira wano tugende tumubikke mu kinnya. Naye gwe njagala okuvaamu akawunga ne Maize Bran ow'ente n'akawunga k'abantu okukulya mwanguyiriza akale mangu kuba kikulu n'ekika kye nasimba kirwawo naye nga mwagala ate kikuliyetinga ne light ku miti gyange. Kati abalimba abantu nti wosimbye kalitunsi tewadda mmere baba bagenderera ki? Ekyo si kikonge kya kalitunsi. Ono si kalitunsi omupya gwenzizizaamu. Ono kasooli eminwe togiraba, buli wamu tokiraba. Kati omuntu era bwe bakugamba nti gwe Mr. Cash Flow obeerera ddala Mr. Cash Flow. N'entambula natambudde ennaku 2 nga ngenze embalala paka kweyongerera mu ddala nembategeeza kino kyansusseeko. Buli obwedda we tuyimirira olw'ensonga yonna ng'abantu abavaayo bakuyita Mr. Kakiika, Mwami Kakiika, ffe tuli ba followers bo weebale nnyo okutusomesa. N'ebwizi bwera, katawuni k'ebwizi bwera nekayimiriramu. Akatawuni ne kasanyalala. Buli muntu yenna ng'agamba ogu n'ogu bambi ne baagala ebifaananyi ne mbagamba mwekubise nga bwe mwagala. Nze ndi wammwe n'otuuka awantu
n'olaba abantu ebika byonna. Waliwo omwami omu yabadde wa kitiibwa nnyo wanteeze wa faamu ye ennene nnyo. Yambulidde akagambo akampulidde nakati kakyayintriginga. Ne kagamba you are Buganda's greatest mindset export. Ne mugamba no. It is not Bugandan greatest mindset export. It is Ugandan greatest mindset. Nagamba nti kale kakyusizaamu. Nagamba nti naye ffene ewaffe mwankole kyotukoze kiyitiridde. Era buli we nabadde ntuuka nga buli muntu nabadde ngenzeeyo kwerekerayoko munnaffe Mungu gwe yajuludde. Naye buli we nabadde ntuuka wonna nga buli muntu akumanyi. Kati bannange tukyuseemu ku nkola. Nga bannaffe abalala ensi zonna siri actually wa ku export. I'm not a Ugandan greatest mindset export. No. This is Ugandan export. Era tulina okukikola kubanga TikTok yandaga nti abantu balaba mu nsi nnyingi nnyo. Naye, take it with humility. Gamanya nti Mukama Katonda weebale. Nange ettaffaali eryo ettono lye nzimbye ku ggwanga lyange. Ne ndizimba ku nsi yange. Ne ndizimba ku famire yange. Nakyo kikulu nnyo. I feel proud. Nti oli bw'agamba nti Buganda erinayoko nayo kyeweereza neeyigiriza ebitundu ebirala ebya Uganda. Ogamba bugambi nti kyekyo tetwenyooma, tetukola tutya, tukole nnyo n'obuyiiya. Lwe tujja okusobola okuzza eggwanga lyaffe ku ntikko kyekyo.